yimuse emikono gyo kati olangirire omwaka gwo kati leero kubanga osomololwa kati ezendwadde zibula kati leero fiizi omusasula kati ebizimba bibula kati leero wangirira kale osomololwa leero mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mujja ne tubeera wamu ne tugabanira wamu. Mukama yeebazibwe nnyo. Twebazizza Katonda okubeera nga atukuumye bulungi mu kiseera ekiringa bwe kiti. Ebiseera bino tebibadde byangu era ebiseera bino bya bwa Katonda. Tuba tubuuza ne tugamba bannaaye Mukama atugamba ki, buli omu nga yeebuuza, naye twagala okuddiza Mukama waffe ekitiibwa n'ettendo olw'okubanga akyatukuumye nga tukyali balamu mu kiseera kino. Muganda wange njagala era okweyanjulira bulungi amannya agange mpitibwa Mary Kawaala era ndi mu kubuulira njiri. Neebaza Katonda ampadde ekisa okubuulira ekigambo kya Katonda mu biro ebifaanaganako bwe biti. Ng'omubuulizi w'enjiri era asoma ekigambo kya Katonda, ekigambo kyokka kinyinza okuzzaamu omuntu amaanyi nange okwezzaamu amaanyi kwe kubeera mu kunoonya Katonda n'okubeera nga tuli mu maaso ga Mukama mu kwetukuza, mu kwenenya, mu kuwuliriza Mukama kyatugamba, kubanga kikyate kye tuyinza okukola. Ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Ate ekirala, olaba ennamba eyo eri ku screen, eyo ennamba ogikuba n'osabirwa n'okansolingibwa n'ozzibwamu amaanyi bw'obeera n'ekibuuzo kyonna, era bw'obeera n'ekibuuzo kyonna kye weetaaga oddibwamu. Era nange bw'okuba eyo ennamba onfuna. Tubadde tusaba n'abantu, twogera n'abantu, abantu balina ebibuuzo, naye Mukama atuwadde ekisa Oluganda okubeera nga tufunye abantu okubeera nga bayaayaana okulaba nga bategeera Katonda. Abantu bayaayaana okulaba nga basabirwa, bazzibwamu amaanyi, kubanga mu biro ebiringa bwe biti abamu balina amaanyi, abamu balinga abaweddemu amaanyi n'essuubi, naye okubuulira ekigambo kino ekya Mukama kye kyokka awali essuubi, kye kituzzaamu amaanyi, kye kitukuumye lwa kisa kya Katonda. Naye Katonda ye mwene waali atulaba, era njagala okuzzaamu amaanyi owooluganda nti tweyongere okubuulira enjiri, tweyongere okuzzaamu abantu amaanyi, tweyongere okwekuuma mu kiseera ekiringa bwe kiti. Ago njagayita magezi. Njagala okuzzaamu omuntu ali awo amaanyi era n'okukugamba nti owooluganda kuuma obulamu bwo bulungi. Era ekyawandiikibwa olwaleero kye tugenda okusoma mu Isaaya 55 olunyiriri olw'omukaaga n'otuuka ku lw'omwenda tugenda kusomayo, naye nga njagadde abooluganda okubazzaamu amaanyi mu ngeri bw'etyo, okuba encouraginga, okubajjukiza
naye abooluganda tuwulirize, nja kusanyuka nnyo abooluganda nga tukikutte. Mukama ali naffe, yagamba talituleka Mukama mu mbeera eno, tatulese. Katonda akola ekintu ekijja ekirungi, era Katonda yatuwadde omukisa guno okubeera nga tulina okumunoonya n'omutegeera. Waliwo kyalongoosa, waliwo kyategeereza Mukama, ye yamanyi. Era ekyawandiikibwa kankisome nga tugenda okukola ki, nga tugenda okubeera nga tuyiga. Bayibuli egambye bw'eti, eno Isaaya 55 okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'omwenda. Mpuliriza bulungi nga nsoma Bayibuli eri wano. Bayibuli egambye, era omutwe gugamba nti obukulu bw'obulamu bwo bwe buliwa. Meaning y'obulamu bwo yeeriwa. Mu Luzungu ebigambo ebimu bimanyi okwonviirayo bulungi. Ekitegeeza obulamu bwo kye kiriwa. Era okitegeera otya? Era okyagala? Era bw'oba okyagala ogenda kukimanya otya? Katusooke tusome Bayibuli wano tulabe ebibuuzo Mukama bwagenda okubituwa. Agambye bw'ati, bikula Bayibuli yo oba Luzungu osome. Agambye, munoonye Mukama nga bwakyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bwakyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye, omuntu aleke ekkubo lye, omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era akomewo eri Mukama. Naye anaamusaasiranga adde eri Katonda waffe, naye anaamusaasira adde eri Katonda waffe, kubanga anaasonyiyira ddala nnyo. Olw'omunaana, kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe. Oyo Mukama yagamba nti kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe, so n'amakubo gange si makubo gange, so n'amakubo gammwe si makubo gange, bw'ayogera Mukama. Kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe, so n'amakubo gammwe si ge makubo gange. Mukama bw'atyo nno bw'atugamba. Olw'omwenda lugambye nti kuba eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe. Mukama atuwadde n'atugeraageranyeza nti nga bwe tulaba nti kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange gasinga bwe gatyo amakubo gammwe. N'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. Olw'ekkumi agambye bw'ati, kuba enkuba nga bwekka n'omuzira okuva mu ggulu, ne bitaddayo, naye ne bifukirira ettaka, ne birimeza, ne biribaza, ne biwa omusizi ensigo n'omuli ebyokulya. 11 Bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange, tekiridda gye ndi nga kyereere, naye kirikola ekyo kye njagala, era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumira. Tugiraba naye tulekerera awo. Owulidde layini ezo? Mukama agambye nti tumunoonye nga bwakyayinzika okulabika, tumukaabirire kubanga akyali kumpi. Tunoonye Mukama nga bwakyayinzika okulabika. Era tubadde nga tuyiga wano ebigambo bingi, era bye tujja okubeera nga tuddayo tuyige. Tuyize engeri Dawudi gye yali agenda okuteekebwako amafuta n'agafukibwako, era bwe yafukibwako amafuta n'ajjula Omwoyo Omutukuvu okuva olwo lunaku n'ennaku zonna. Ne tulaba Samwiri era nga twali tukyamuyigako, era tujja kubeera nga tusikayo ebigambo ebyo tweyongera biyiga. Samwiri nga tumulaba nga bwe yagambibwa Mukama nti owange olituusa waggwe okunakuwalira Sawulo nga nze mugaanyi. Karakita zino Mukama ze yatuwa era ze zigenda okutuleeta neno tulabe baabasajja bano baaliwo batya omuntu okutuuka okwesigibwa Katonda bw'atyo n'abeera ng'amutuma. Ye bannaye, ye Dawudi yawaaki Mukama okutuuka okubeera nga yeye yalondebwa n'agambibwa nti yalina omutima gwa Katonda. Luli ku bbalaza eri eyaggwa era twayiga ne tugenda ne tugamba ye bannaye, ffe abayogera ku Samwiri ono yatumibwa Mukama, yaani yamuzaala
weewaawo era gye tugenda tujja kumanya abasajja bano bonna emikululo gyabwe mpozi nga gwali awo eyo gy'oli gy'okolera oba gy'otambulira abantu be bakulaba ne bagamba bannaaye omwami ono alina ebigambo ebirungi yaaba muzaala baliriddawa oyinza okubeerawo ng'era oli mukyala oyogera ne bagamba bannaaye omukyala ono ye omukululo gwe guliriddawa yavaawa abantu oluusi ebiseera ebisinga baagala okumanya gye tuvudde era kyova olaba nti bwe tutandika bwe tuti obanga bwe mbadde wano ne neeyanjula ne mbagamba bannaaye nze Meeyi Kawaala nze yali omukyala ow'omugenzi Pastor Benoni Kawaala omusajja yabuulira enjiri mu maanyi abantu ne bakyusibwa ne balokoka era gino gy'emikululo kati oyinza okwetaaga okummanya era ojja kummanya kubanga obujulizi weebuli era nga buyinza okuyamba buyamba bukoma ku bantu era butuwadde ekyokulabirako era kyova olaba nga n'omulimu gugenda mu maaso kakati Mukama kyatugamba kumunoonya naye nze ngamba banaye obulamu bwange bunajjayo butya embala entuufu ekigendererwa ky'obulamu bwange kyekiriwa era nkifuna ntya naye ne mu Bayibuli ye Mukama agambye nti tumunoonye nga bwakyayinzika okulabika n'okumukaabirira mu kunoonya Katonda mu kunoonya Mukama mwendabanga ekigendererwa ky'obulamu bwange kiyinza okuvaayo nze nkuzaamu amaanyi nti mu kunoonya kwonna Katonda kubanga olina ebibuuzo bingi n'okumukaabirira ekigendererwa eky'obulamu bwo meaningi y'obulamu bwo ejja kuvaayo nga package naawe ogirabe kaakati kiki kye neetaaga okukola oba gwe munnange twetaaga kukola ki ffenna wamu twetaaga tusitulekiremu tulabe nga tunoonya Mukama ono tumunoonyezza tutya byebino bye tubadde tuyiga munoonyezza ntya Mukama omu oyinza okuba nga oyogera naye ng'ayina embeera oyinza okubeeyo nga waliwo embeera gy'olimu abantu bulijjo bwe tubeera nga waliwo embeera ze tuyitamu ebiseera ebisinga kino ky'oba olaba lwaki Mukama atugamba okumunoonya nga bwakyali okumpi nga bwakyayinzika okulabika kweggamwa mu biseera ng'oyita mu mbeera oba nga bw'oli eyo oyinza okubeera nga bikusobedde obeera weegulidde insurance Mukama bw'omunoonya alabika era kyavudde atugamba mu Isaaya 55 olunnyiriri olw'omukaaga tulusomedde ddala ne tugenda ku lw'omusanvu ne tugenda ku lw'omunana ne tugenda ku lw'omwenda ne tutuuka ku lw'ekumi nalwo lwagambye nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange gye ndi ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiridda gye ndi nga kyereere naye kirikola ekyo kyenjagala era kiriraba omukisa mu ekyo kyenakitumirira kwegamba olaba ebintu bwe bikwatagana wano bwe mba nnoonya Katonda munoonya ntya era nja kwetaaga ekigambo kya Katonda kyayogera mu lulayini olw'11 era kyetubadde twogerako ne tugamba naye Dawudi yawangula atya era naye yawanguza kigambo tulaba nti Dawudi embeera ze yayitangamu okulwana kwonna n'okuwangula yeekwasa Mukama ate nga tulaba nti Bayibuli eno yennyini etugamba nti Katonda kye kigambo kubanga ku ntandikwa waaliwo kigambo n'abeera awali Katonda kigambo n'abeerako gye tuli kigambo bwe yajja gye tuli awo mu Yokaana emu agamba nti naye bokka abaamusembeza beyawa obuyinza okufuuka ki abaana ba Katonda kigambo yaliwa kigambo Katonda mwene yennyini atugamba mu lubereberye essuula esooka n'asoma n'agamba nti labayo ekigambo n'ayogera ekigambo era ne kitonda ensi ekigambo era tuli ku ekigambo ye Bayibuli ekigambo kye kino kyatugambye nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiridda gye ndi nga kyereere olaba ne ku lubereberye twalaba ekigambo nga buli we kyafulumanga n'agamba nti kale wabeerewo ensi buli kye yayogeranga ne kibeera kakati lwaki nzigyeyo ebigambo bino byonna n'okutuuka ku kigambo ekyekigambo tubadde tuyiga ne tulaba nga Katonda kigambo ekigambo kyennyini ye Katonda yayogeza kigambo n'atonda ensi bw'amala okutonda ensi n'atonda Adamu ne Kaawa neera olaba processi zonna nga bwe zajja n'agamba wabeewo eggulu n'ayawula eggulu ku nsi n'atonda ennyanja n'atonda ebyewalula n'atonda ebinyonyi n'alyoka abyawula
mu ngeri ye Katonda ng'ayogera ekigambo nga kitonda. Ne mbikkulirwa ku lwange mu kusoma kwonna ne ndaba ne nzuula enkola y'Obwakatonda, fomula y'Obwakatonda, enkola gye yakozesa. Ne ndaba nga Katonda mu kutonda ensi yateekawo n'amala n'agattako bwe yalaba ng'atonze Adamu n'amugattako Kaawa. Awo nalaba addition, nja kyogera mu Luzungu okitegeere bulungi, okujjayo okulaba enkola y'Obwakatonda. Ndaba enkola y'Obwakatonda, formula enkola y'Obwakatonda. N'agatta Kaawa ku Adamu oba Eva ku Adamu. N'agamba nti kakati bwe yatendawo ensi ne wabeerawo ekitangaala, n'agamba wabeerewo ekitangaala, ate okuteekawo ekizikiza n'ayawula ekizikiza ku kitangaala, n'ayawula olukalu ku mazzi. Olaba ayawula subtraction, n'ayawula. Kati Katonda yalina formula ng'era gye tukozesa nga tubeera mu masomero. Bwe tubeera ku ssomero, omusomesa bw'aba asomesa n'omala, nze bwe nali nga nsoma nga njagala nnyo okubala, era ye yali subjekiti yange esinga okubala. Naye buli we namiisinga ng'oba n'enjosa n'esitegeera formula omusomesa gy'atulaze enkola y'ekibala ekyo okukifuna, oba tuli mu kugabira oba tuli mu kukubisaamu, nesifuna nkola gy'akozesezza, ng'ekyo sigenda kukitegeera, ng'ekyo sijja kukola ki, sigenda kukitegeera. Era bwe nakifunanga nga nnyumirwa nnyo okubala. Kaakati wano bwe mbadde nsoma Bayibuli nendabikanga nnyumirwa Bayibuli olw'ensonga nfuna enkola y'Obwakatonda, nenfuna embala y'Obwakatonda, nenfuna formula y'Obwakatonda. Mu Luzungu era kyenviirayo bulungi, formula ya Bwakatonda. Kakati bwe tugifuna etuyamba ki? Tulaba nti Katonda asobola okukuwa n'akugattako, ate ye Katonda yatuwa obulamu era yabutuwa, ate ye alina ne formula ey'okugjawo singa omuntu ebiseera bye we tuyimbira ennyimba nti laba amaze emirimu gye, Katonda abajjeewo, akozesa formula eyo. Katonda agaba, yatuwa, ate yajjawo, ayina obuyinza. Kakati nze bwe njija ne ŋŋamba Mukama, miningi yange mu nsi ngifuna ntya era ngitegeera ntya? Ngenda mu kyawandiikibwa waŋŋambe nti munoonyi nga bw'akyayinzika okulabika, era mukaabirire nga bw'akyali okumpi. Kubanga bw'osoma mu Zabbuli 46 olunyiriri olusooka olwokubiri n'okusatu agamba nti nze mbeerawo bulijjo, am ever present, mbeerawo bulijjo, sibulawo mu kulaba ennaku. Ye Katonda atabula mu kulaba ennaku. Kakati atugamba tumunoonye. Kakati bwe tuzuula enkola y'Obwakatonda kituyamba, kinyamba nze, kikuyamba, kijja kuyamba bw'osenga Mukama n'ogamba nti bannaaye kati okulokoka kwange kukuno ndokose, kanoonya Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, kamukaabirire. Munoonye n'agamba nti ekigambo kye tekiridda gyali nga kyereere, naye alabira ddala ng'akirabirira n'akituukiriza. Kakati omuntu omugezi asoma Bayibuli n'atandika okukwata layini ku layini. Era mu Bayibuli muno bwe tusoma Bayibuli tweraba eri nga ndabirwamu kyempanze okumanya okutambula kwange, okutegeera ekigambo kya Katonda nga munoonya, nzuula okwesiga Katonda nga bw'ayogera mu Ngero 3 n'olunyiriri olwokutaano nti kale twesigenga ye, era ye tuleme kutambulira ku magezi gaffeffe. Okumunoonya Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, ntuuka okumuwulira n'okumutegeera ng'eŋŋendo zange nzimukwasa n'ebyange byonna mbimukwasa. Kubanga bwe mbireeta byonna ne mbimukwasa, maze bwe munoonya abajja kulabika. Ekyo kyagambye nti munoonya kati nga bwe nkyayinzika okulabika. Bwe tunoonya Katonda tufuna amagezi, kubanga ye yennyini ge magezi. Kubanga agamba mulimanya, mulitegeera mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Ono yennyini nnyini atugambye okumunoonya Mukama, ye yennyini nti mu kumutya amagezi mwe gasookera. Kakati awo olaba bwe tufuna amagezi nga tumunoonyezza, tufuna amagezi, ne tufuna okutegeera, ne tufuna okumanya. Kakati tufuna embala y'Obwakatonda, ne tufuna formula
mu bulamu bwaffe nfuna embala y'obwakatonda banaye kirungi nnyo nnyo okutandika okutegeera mukama n'okufuna embala y'obwakatonda kubanga gwe wennyini obeera oyina ekyambalo ky'obwakatonda nga kikuyambadde nga kiri mu ggwe nga bwe tuyiga ku mutima ne tugamba nti katonda atuula mu ggwe n'otandika okumunyumirwa n'otandika okuba n'embala y'obwakatonda embeera ze tuyitamu yadde nga tuziyitamu naye omusajja Dawudi alina we yawandiika nga ye agamba nti nze n'embeera ezo nzinyumirwa kubanga zinyongera okumpa amaanyi okukwesiga. Ani ayinza okwogera ekyo ng'oyita mu mbeera ng'eno ya COVID? Abantu nga tuyita mu mbeera eri bweti ereeta obusungu, ereeta okukaaba kubanga abaagalwa bagenze bangi, abantu bafudde bangi. Wano mu Amerika toyagala na kutunula ku screen kubanga olaba ennamba zeeyongera bweyongezi. Kyenvudde nva eri waggulu nga nkukubirize w'Oluganda nti tunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika kubanga bino bye biro Katonda mwalabikira n'ayogera. Katonda ayogera mu mbeera eziringa bwe ziti gwe beera ku kyoto noonya Katonda kubanga ye agambye nti omubi aleke ekkubo lye n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye akomewo eri Mukama. Mukama ekitegeeza mu biro ebiringa bwe biti Mukama agamba mmwe mujje gye ndi, gwe jangu eri nze, jangu eri Katonda agambye munoonye mukomewo muve mu makubo amakyamu. Kyewuunyisa nnyo nti embeera ng'eno bw'eri obweti omuntu oluusi ate agaana okweyongera eri Mukama ate ne yeeyongera bweyongezi mu bubi. Oluusi nga n'ebikugambibwa toyagala kubiwulira. Abasawo bagamba ki? Abakulembeze batugamba ki? Kubanga ne bwenzikiriza oluusi ne bweŋŋaana oyinza okulaba nga ojeema bujeemi naye nga weeyongera mu kinnya. Naye kati Mukama atuleetedde ekigambo ekirungi agambye munoonye nga bwe nkyayinzika okulabika munkaabirire. Bino bye biseera eby'okukaabirira Katonda, okunoonya Katonda kubanga abeerawo bulijjo nti ye kyekiddukiro kyaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Era kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga, ensozi ne bwe zineekulumulanga kubanga ye Katonda waali. Okitegedde Katonda atulaga nti ye Katonda yakimanya, Mukama yakimanya nti embeera muziraba mu nsi, ensi yiyo ngibawadde naye mugume. Kubanga Yesu yagamba nti mugume kubanga nze mpangudde ensi naye ngenze mu ggulu mbateekereteekere ebifo. Mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Oyo Yesu omwana wa Katonda ng'ayogera ebyo naye Mukama atugambye tumunoonye. Gwe nange bwe tunoonya Mukama, bw'obeera mu mbeera n'otanyoonya Katonda oluusi oyinza okuggwawo. Naye owooluganda kye nnyinza okuzzaamu amaanyi nange ne nezzaamu amaanyi, kwezzaamu maanyi kubeera ku kyoto, kubeera mu kunoonya Katonda, kubeera mu kusinza Mukama, kubeera mu Mukama n'ensirikirira Mukama. Tujja kulaba twalaba luli ebyawandiikibwa bingi naye era tugenda kweyongera tubirabe. Ne tugamba bannaye abasajja baawangula batya, bannaye Yusufu yawangula atya, nga baganda be bamwefuulidde, nga baganda be tebamukkiririzaamu, nga baganda be baagala okumutunda, nga baganda be bamucocca, nga baganda be bamutuumya amannya nti Sekalootera. Buli we baamulaba nga Sekalootera wuuyo ne batamanya nti oli yalina omutima gwa Mukama, nga yalondebwa nga byalaba tebasobola kubiraba. Wano ebigambo bino byonna birina gye bituzza nti mu kunoonya Katonda mwe tufuna ffe okukyusibwa. Abooluganda, bw'okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nti yafa ku musaalaba n'aziikibwa n'azuukira, n'omanya nti Yesu Kristo ekyamutwala ku musaalaba kufiirira gwe nange ofune obulokozi, era bw'ojja n'ogamba nti bannaaye ndokose ne bakusabira, era ne babalaga amakanisa agabeetoolodde n'ogamba ne bakutuukirira n'ogamba nja kgenda mu kkanisa eno endi okumpi, n'ogenda n'otandika okusaba. Ekikutwala mu kusaba kwe kweyongera okuyiga ku Mukama, n'oyongera okuyiga ekigambo kya Katonda. Bw'okuyiga ekigambo kya Katonda kikuwa okukula mu bwa Katonda, n'otandika okutambulira ku kigambo kya Katonda naye nga ebirowoozo bwe bikyusibwa ne bizzibwa amagezi g'obujja, n'omutima gwo ne gufuuka omutima gw'obwa Katonda kubanga weewaddeyo okuyiga. Otuula ku bigere by'abasumba
nobeerawo n'ogonda kubanga mu kutya Mukama amagezi mwegasookera mu kuyiga ekigambo kya Katonda ofuna amagezi. Ekireese abantu abamu okutya ne bagamba nti nze era bwe ndokose naye njagala kusabirako TV, kubanga oluusi abantu abamu abayingidde mu makanisa oluusi tebagadde kukkakkana kunoonya Katonda na kuyiga kigambo kya Katonda na kumanya ngeri ya kutambula. Tewaliwo no muntu. Abasumba bakoze omulimu era tubeebaza nnyo. Tulaba abasumba nga babuulira enjiri, tulaba abasumba nga basabira abantu, tulaba abasumba nga bayita abantu mu kusaba okwa buli kaseera. Bannaye okusaba okw'okubeera mu maaso gwa Mukama okwo kwe kunoonyeza ddala Katonda. Bayibuli kyeva egamba nti tumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika. Ogenda okulaba abantu bwe banoonya Katonda nga bwe batamunoonyanga nako. Ye Katonda alina ekipya ky'akola. Ye kyakola akola revival ey'amaanyi nnyo kubanga wano mu kaseera kano bw'otadduka misinde kunoonya Katonda wabeerawo obuzibu, naye agambye nti tumunoonye. Kakati ye Katonda atutegekedde ekiseera ekituufu we tugenda ate okuddamu okumunoonyeza ddala nga bwe tutamunoonyangako, okumukaabirira Mukama nga bwe tutamukaabirangako, okugamba Mukama nti Mukama, kubanga wano agambye nti omubi aleke ekkubo lye. Oyinza okuba obadde na mu kkanisa oba oyinza okuba oli bweru ng'ogamba nze ebya Katonda sibyetaaga, naye ate munnaye nga weetaaga obuyambi, Mukama gwe weetaaga. Ate gwe bw'obeera ng'oba wayingira mu kkanisa naye n'ogamba bannaye kiki ekyambaako, nze buli kyensaba siddibwamu. Waliwo kye weetaaga okumanya nti weetaaga okweyongera okunoonya Katonda ng'osoma Bayibuli, ng'ebiseera byo ebisinga obiwadde Mukama, olyoke weezuule osobole naawe okulaba ng'olina meaning mu nsi, ng'olina ekigendererwa kyo mu nsi kye ki. Kubanga bwe tugenda mu makanisa tubeere abantu abali very nga tufokasinze, nga tulina ekigendererwa, tulyoke tuwulire omubuulizi ng'abuulira, n'owuliriza, n'ogenda ne peeni n'ekkalaamu n'owandiika. Bw'owandiika weeyongera okufuna amagezi, bw'oddayo eka ne weeyongera okulowooza ku kigambo kya Katonda. Tugenda okulaba mu Zabbuli omusajja nga bwe yawandiika, omuwandiisi ng'atulaga nga bwe ye bw'anyumirwa ekigambo kya Katonda, nti nze ekigambo kya Katonda mwensanyukira kubanga bwe mbeera mu buzibu kimponya ennaku. Agambye tumunoonye. Ekigambo kino lwaki tukyogerako? Kubanga Mukama akikkaatiriza n'agamba nti bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiridda gyali nga kyereere, ng'enkuba bw'etonnya n'omuzira ne gugwa naye ne bitasobola kukola ki? Kuddayo. Enkuba bw'etonnya Mukama aba agisindise. Kakati ekigambo kya Katonda bw'oba okirina ng'oyagala okusaba n'okikozesa n'okyatula n'osaba ng'okozesa ekigambo kya Katonda, agamba nti nze ndabirira ekigambo kyange okituukiriza kubanga tekiridda gye ndi nga kyereere, naye akirabirira n'akikuza mu ggwe. Kakati oguddewo omutima gwo. Luli twayizze mu Ngero 16 olusooka ng'agamba nti omutima gw'omuntu, omutima gutegekebwa muntu, naye okwanukuza kw'olulimi kuva eri Mukama. Kakati bw'otegeka omutima gwo n'oguwa eri Mukama n'owulira ebigambo ne biva eri nga bigwa ku ki? Bigwa ku mutima n'otandika obirowoozaako ne byongera okuzimbulukuka mu bulamu bwo, n'otandika okujjula muli Mukama, otandika okunyumirwa Katonda, era obulamu bwo bubeera n'ekigendererwa mu nsi muno, kubanga omuntu atambula ne Mukama abeera n'ekigendererwa.